Gibadde mirangana kwazira n'enkya ya leero mu division y'e Makindye ku kyalo ky'e Namasuba abatuuze be bafunye amawulire nti mutuuze munnaabwe Andrew Patrick Luwandaga akutuse oluvannyuma lw'okuba pressa ku ssaawa 12 ez'okumakya. Luwandaga abadde mukozi ku TV ya UBC ng'era waafiiridde abadde aweza emyaka 61 egy'obukulu. Rafsanjan Tatya mukozi munne agamba nti okufa kwa Luwandaga kuba kubye wala ng'era bafiiriddwa omuntu atazzikwawo. Tunyoleddwa nnyo okufiirwa omuntu ow'omugaso bw'atyo. Currently abadde ye head of sports ewaffe ne current affairs. Ndowooza kati olaba omulimu gwe twolekedde okutizaawo omuntu amufaanana ekitasoboka. Era obanga wali weetegereza Olympics bwe zaabeererayo zino ezakagwa yali omu ku boogeza baba commentators ku Olympics. Kikulaga how far na how wide bwamanyiddwa. Julius Kaye omu ku bamulekwa asambaza ebadde biyitingana nti muzeeyi waabwe yatiddwa omu ku baana be era anategeeza nti omugenzi atiddwa ekirwadde kya pulesa. Yabadde teyeewulira bulungimu agamba kawummule kakomeyo ewaka awummuleko. Kazaliza ziwera nga 12 n'enkomawo ewaka kuba lwe mbadde nnina okukima era ye mwennyini yanzigulidde. N'aŋŋamba okomyewo kale. Naddayo mu kisenge adde akaddayo mu kisenge n'agamba naye nga seewulira bulungi. Mbaddeyo ne mukulu wange ne mugamba mubeereko n'enziruka okuyita maama waffe kuba abadde ye akyali ku mulimu eri wansi ku mulimu. N'enziruka ne muyita n'ajja n'emmotoka naye ng'alina tassa bulungi pressure ng'erinnye. Tumuddusa ali ku center dwalyo baliyita ali center Namasuba. Leero akamutuusa gyakutukidde. Abamu ku mikwano gy'omugenzi batutegeezezza nti abadde muntu mulamu ekyokulabirako eri Bongeera bafiiriddwa nnyo. Abadde musajja mulungi nnyo nga talina ttabu yonna. Musajja abadde mulamu ekimututta amangu tutukitegedde. Leka tusabe Katonda muwumize emirembe twali kyakukola. Namwandu Sarah Luwandaga amawulire g'okufa kwa bbaawe gamukubye wala era n'azirika. Luwandaga waafiiridde abadde alina emyaka 61 egy'obukulu ng'era alese abaana 7. Ku Kingdom TV Senyonga Beka Mulinde ne Samla Hanifa. This is Kingdom TV.